Kire kyakeseza olunaku olw'eggulo poliisi mu Kampala yakutte yali amyuka RCC w'e Lubaga nga Herbertson Anderson Bulola ng'ono yatwaliddwa butereevu mu kaduukulu ka poliisi ya Kira Road kyokka eno yagiddwayo mu ttuntu ery'olunaku olw'eggulo n'atwalibwa ku CPS mu Kampala gy'akeesereza olwaleero. Eno gyaggiddwa enkya ya leero n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Ronald Kayizi ng'amusomedde emisango gya kalebule gye yazza wakati w'omwezi ogwokusatu n'ogwokuna omwaka guno. First, before court goes to issue bail application, to submission of the defense, first show the bail application so that the issue is resolved once and for all. It's fair and just that the state be given a few days to try the said issue raised in the premises. This case is adjourned the 9th of July 2024 at 9 o'clock for the state to reply on the bail application that this person be kept on remand until that time. Kiteeberezebwa nti wakati mu bbanga eryo Bulola yakozesa emikutu emigattabantu kwe yasinziira okwambalira sipiika wa paalamenti Nnaalonga Aneta Among ng'amulumiriza okulya enguzi wabula emisango gyonna Bulola agyegaanye. Bannamateeka ba Bulola abakulembeddwamu David Kamukama bagamba nti emisango gye batadde ku muntu waabwe gyonna tegirinaako mitwe na magulu. Wabula wakati ng'olutuula lugenda mu maaso ab'oludda oluwaabi olukulembeddwamu Richard Bubika basabye omulamuzi abaweeyo akadde babeeko bye beekennenya omulamuzi kyakkiriza ng'olutuula luno luwumuddemu okutuuka ku saa 8 ez'emisana olwo ne luddamu. Bwe bakomyewo bano basabye omulamuzi okwongezaayo omusango guno nga bwe bongera okugunoonyerezaako n'okukuŋŋaanya obujulizi obumala nga kino nakyo omulamuzi Kayizi akkaanyizza nakyo era n'asindika Bulola ku alimanda eruzira gy'agenda okwebaka okutuusa nga 9 omwezi guno lw'anadda mu kkooti. Anania Nsereko yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.